Bustano. Honorable Chabrani Twakwachi, Honorable Mongoya. Yeah, Honorable Speaker, I'm talking with Honorable Chabrani. Honorable Mongoya. Honorable Bazoya Mera. Honorable Babuijam Tikane. Mera. Hasan Wayati. Hasan Wali Arumyanya. Adira Banu Wazimbo. Hakitintu. Kulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine nga bali ne Secretary General n'abalala besoze emitooma eri mbalala okubanga bagenda okuwerekera omugenzi Major John Kazora agivuddeko nino mu bulamu bw'ensi eno. Jjukira omwami ono ffenna tukimanyi nti yatuuka gye yatuuka n'abanga ate bakwatagana wamu n'omukulu Dr. Kano Kizza Besigye essaawa ya kakati atemeza emabega w'emitayimbwa ne baggulawo ekibiina ekya FDC era nga wafiiridde munange nga ye ebya gavumenti yabivaamu be balwanyi abalwana naye ne batuuka gye batuuka ne balaba nti tetwalwanira munange tekitambula nga we twali tukibaze ne basalawo ne bagamba nti nedda tukole ki tubenga oba oliyawo tulwana tujjeko gavumenti eno. Tebadda mu kulwana, baali basuubira kuyitira mu kalulu ekintu ekitaasoboka naye nga bw'atyo bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katuyongere okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano ate tusabire na mugenzi Mukama amuwe ekyomula ekirungi ssaako n'okuba nga amusonyiwa byonna ebyamusoboko. Nga tuvuddeko era nga tukyeyongerayo n'amawulire ag'enjawulo munnange ye mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'atabukira gavumenti n'agigamba nti munnange njagala mumpe ssente za kitange anaamalako nze naawe. Taata affe yalwanirira nnyo gavumenti eno lwaki tubonaabona? Why are we suffering? Mukwate ssente zaffe muzituwe ze yakolera. My dad yafa ababanja. Sagala kugulawo ntalo bannange. Mukwate my daddy's pension mumuteke ku account yange. Sente ze mwatuwaza gwawo. Muloza tugenda kubeerawo tutya. Naye omukulembeze ne mumukweka mwangamba ali mu Paris model. Junior, wait. The president is in Paris model. He will see you. I want to see the president. Nja kutambula nyende ku State House ntuulaawo. Naye kaana ndaba. President kaana alaba ajja babuuza. What am I doing there? Nja kugenda ku State House. Tatange bwe yafa nayogera naye. When my dad died, the president talked to me on phone. Bebe kulu ye yagireeta. President nambuza muli bulungi ne muka tuli bulungi. Nangamba I'm going to meet your family. Up to now na appointment. When nakubira General Nalweiso yangamba ali busy. Mwali mubikolako. Nyenyende wa mama nachobe. Nothing has happened. Nkoyo kumbu zabuza bannange. Tata wange yabakolera mulaninge to appreciate people. My father worked. Wonteri muti ya defending a government nga my dad. Nwanirira byange. Pulya kati nenakwe nkute mojjokidde. I've even remembered my dad.
Oh my God. I remember mujukide no kumujukira like it's so emotional. Percent. Give me money. I want money. Zesija banonya. Mwairani after you, onali Zanzibar, onali Mombasa, onali nyonyonyonyo, sija kubafuka amirida. I want audience with the president. Yatu yitada. Notuka mu office, nebakubuza, nebakumanyira, nebakujolonga, sija kubanonya. Oyo president wa gwanga lyonna. Nja kumunonyeza wano nja kumufuna. Ate ke mulaba nja kubalopa. Kamunonye mufune. Namalako Mirundi Junior namalako nze nawe simanyi na kumanya naye nga ffe wetuli kubanga tubiraba era nga tubitaddeko amaaso tubadde tukyali awo era nga tukyalimu ebyombo abanja gavumenti ate munnange n'abaako gwatabukira Junior yetaggwayo gwe siza bafano oyinza okwogera nga njogera tokiddangamu muvubuka saakuvumyeko ndozo oluzungu lwe lwakulemeredde wagambye kamiliyoni ave mu bubaala ne gaziri bizinesi z'abantu amabaala bizinesi z'abantu oyinayo wadde bizinesi za bafana toddamu nze kummanyira gweze onkubiranga bukubizi simu nenzija wooli mbozaali enisikini enzaani nze nkukwatira waawo wennyini I can arrest you immediately. You don't have that right to intimidate me on this land. Ebyo muyimba yimba ebyo ebyekigwagwa gwagwa ebyo bidula byembera n'abavuka be munu enjaga. I'll arrest you. Don't ever put my name in your talks because you want a following. Oyagala onfunireko views njazikuwa siza matako. Hey, nolabiko nzanyisa njakuwa views. Nze ntalo nzisobola kubeera isi siti ampalana kyendi nkimanyi gwe nno manyira siza mazi nomugere manyire buno bu TikTok munakogeddeko gwa Museveni afuge gwanga gwani gwe kisirani I will beat you up. Siza bafana from today give respect on my name. Put it. Jisiri muyimbi wa mwete mdabe yumbidura byamu. Siri mno TikTok bwa manyira. If you want a war with me jango sayinenge tulwane mo ndabe. Oyina munene kigwe sitayina gwe mazi. Mudano kwe panka. Abayimbi mwina akamanyiro. Temwasoma temwina kye muyamba gwanga genocide yabagoba mumanyira abantu temwina nyimba mwagwa idiots. I will beat you up. You dare put my damn name in your mouth. You know who is who. Ndi muyimbi oyimba bichi. Ngasi naraba yo posta kwe bakotimbye gwe siza bafana. Bibera munyonyo kwe kubabu sabuni. I will arrest you. Don't joke with me. Because I'm protected by the state. The state is me. I'm the state itself. Toina nyimba. Unfude. Because why you get the chameleon? Ne kudamu. Ye chameleon kwa bado yogira kugwa muzara. Do you have the right to talk about people? Ani ajeku. Siza bafana ni akwa right okogera ku bantu. Don't joke with me. Munango kisanga wano ninga tukyeyongera era nga tukyatunuulira naddala ebigenda maaso anene mu ggwanga Uganda anti bunnange ba MP bagenze ne batandika okulaba ekintu nti essaawa zigwayo oba ennaku zigenderera tugende mu kalulu akaddako batandise okubanga bekomyawo mu balonzi waliwo yalabiddwako ng'agaba enkumbi. Bannayuganda bannange temukkiriza okuwa ebintu bya layisi bana abaofiisi bano abalayisi bano Honorable Lino Suukirya Ndongola bakiyakoze awadde abantu obukumbikumbi alidde ssente za palamenti ku kadde 10 amaze emyaka 5 mu palamenti nengera byakola. Bitambula
balaba nti ba MP baffe bali selfish bali mean kakati ekintu kibatuddemu balaba ennaku ziweddeyo tugendera oluusi nga bwe baba akalulu abamu babadde tebaddangayo ku ground be bano omuntu afiiridde oluusi ne basindika ssente ne representative awo nno bagezezzaako kakati balaba ennaku zibaweddeko balaba nti essaawa yonna twandifunayo ate abantu abala kati batandise n'okugaba obuntu enkombi zizo nga tuvuddeko emunango nnaku luwaleero mazaalibwa ga mukyala manyiddwa nga Rema Namakula mukyala Sebunyomo bw'ati era ng'essaawa ya kakati we twogerera yes tebali mu ggwanga Uganda bagenda baliyo eyo mitala w'amayanja yagenda okubanga munange ajaguliza olunaku lwe tumwagaliza olunaku olulungi happy birthday Rema Namakula happy birthday omuyimbi w'eggwanga happy birthday munange nanyini laavu happy byonna omukyalo oyo tumwagaliza birungi byerere wanino ku NCK TV tugamba kugamba nti Mukama Katonda akuteremu obwangu buli kimu ky'ossaako omukono sobola okubanga kitambula bulungi. Nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo tuddeko okufa kwa Pop abaana boogedde ebigambo abaana bambazizza abantu wano abaana balina ebyambalo bye bagambye nti bifiitinga ono kati wulira obubaka bubwo nze mbadde sibimanyi bino naye nga byonna obisanga wano Uganda. Wuliriza bulungi Papa Francis nga amaze okufa obukakafu bwavaayo nti omulaguzi omu mu Uganda yavaayo n'alaga nti Papa Francis agenda kufa. Yayogera myaka Papa Francis gye yazaalibwa n'omwaka guno n'agamba omuntu oyo agenda kufa omwaka guno era abantu bangi nnyo babadde shocked ne bagamba omusajja alaba ebigenda eby'omu maaso omusajja nabbi bya ddala era n'amala n'abakyamuukiriza n'abalaga nti ne Museveni abyogerera mu ngero mbu ne Museveni agenda kukutuka era bangi nnyo ne muwaga mpuliriza bulungi wanajja n'akugamba nti Bobi Wine talifuga kiki kyojja okuzzaako olwedde omaze omumukakasa nti nabbi wa ddala mugende mukole research muyina amasimu gammwe emabegakaawo yavaayo n'ayogera ku kibuga New York naga mu myaka 4 okuva kati kijja kuba kibbidde amazzi gajja kuba gamaze kikola kibikka naye nga bascientist bakyogerako research abakozi ba research bwogendayo gyebiri nga babyogerako myaka 7 mabega osegedde omukulu abikugamba after emyaka 6 akugamba nti ye obwannabbi bwewe bumugambi ompuliriza ekyokubiri Papa Francis abasawo baali bakyogera dda nti obulwadde bwe tebusobola kuwona kansa amuluma tasobola kuwona osegedde era akaseera katono nnyo agenda kufa ebyo bibaddewo abasawo babyogera ne Katuni wa Simpson naye abyogerako simanyi Simpson simanyi Thompson Simpson waliwo Katuni bali bakola research ne balaba ebintu ebiyinza oba ebisuubirwa okubaawo ne babikola ne babizannya mu Katuni kati ne bw'oba olaba Katuni oyo ng'olowooza nnyo osobola okujja ne weefuula alagula abantu bannammwe bakola research ne bajja ne babafera mwe muli eyo mulyambizzi bw'okozesa essimu obeera mu kulaba bakazi banyeenya bubina ekyo nkikubuulira bannammwe bakola research n'aveeyo ng'amaze okukola research amala n'ajja n'akutuula ku bwongo n'akufera ng'akubuulira ebintu ye bye yalaba edda oba bye yakolako research n'abitegeera then nadda n'akola ki nadda ne yeefuula nti ye yabiraba n'omutwe gwe oyo Gasiya ekyo nkikubuulira abasawo baali booyogera emyezi 3 emabega nga Papa tannafa nti obulwadde obuluma Papa tebusobola kuwona in fact baali bakyogerako n'omwaka omulala emabega osegedde kati mu myezi 3 emabega abasawo baavaayo ne bagamba ne bwe kiba ki Papa tasobola kuwona era Papa yafudde tekyasurprise nze bantu mwe muli awo muli mu maalo gammwe osegedde bali mu kubafera babakutte mitwe nkugambye wanaavaayo n'akugamba Kyagulanyi talifuga njagala otunuulire baani abamuwa platform njagala ombuulire baani bali bakozi ba Museveni abawedde emirimu
Choga abafaayo ne kubigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe. Lwaki atapinga mu nkyukakyuka ajagala atya? Kiki ekimwagaza enkyukakyuka? Nze waliwo ebintu byendaba nga tebigatta. Ne bajja bakufera nti baamukutte. Bakuze trust bwa Museveni bwe bukodyo obwa bulijjo. Eva bwalaba omuntu gwe mutale wadde attention nga muteerawo attention. Era bakulembeze bamwe bangi nnyo befudde be bakwata gundi bamukutte alyoka afuna attention afune ne trust gy'oli. Osegedde nkugambye omuvubuka wanudde bino mbyogera wano ajja kujja abagambe Kyagulanyi talifuga mu mwaka guno ayino kyogera kubanga kye bamukola kye bamuzimbira bali mu kubafera. Nze bingi nnyo byendaba nga nkimanyi bulungi omusajja yabikozeeko research mbiinako idea najja n'abyogera kyemmanye kakola research akakavubuka kakola research amala ne kajja ate kamanye engeri gye kalukamu geemu yaako lwakuba kamanye otomera ne kakola statement nga eyo katomedde era ogenda okuddamu owulira nga katomedde kufa abalowooza oyo gasiya ebyo munnange ate njogera ekindeke ki nze wendi okubanga amawulire gonna nga kuera nga kutuusaako era munnange teweerabira kubanga osubscribinga ku mukutu gwaffe wobanga nno obadde tonaba aguli gumu gwokka NCK TV subscribinga ringinga that notification bell sharing liking ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona wali wona wasinzidde nkugamba bugambe nti tuula butuuzikalira nywera byonna ebisigadde ojja kubanga obifuna wano mu bujjuvu bwabwe sigala naffe tovaawo.